for His Excellency the President Banauganda. Kasanje, Wakiso district Wanage. We are receiving His Excellency the President of the Republic. Leka tunanamongera amafuta agokulembera Uganda. His Excellency the President of the Republic of Uganda, General George Nkwanga Museveni, is being received by the dignitaries. Tujjukira abalwanyi naye ate tulina okwejja mu bwavu. Bajja n'amagye gange, abajja n'amagye bakyamu okugoba abantu mu bibanja. Mugambe Ssematiba abaloope, ogenda kulaba kye tunaabakola. Bazzukulu ba Museveni bagamba nti muzeeyi paka last. The leader of Uganda Freedom Movement, step forward please. And then for the UPDF officers, Brigadier Major Jackson Kato Kasejere, retired Captain Jamil Damba, Lex Musumba Nawita. Bw'otojjukira byaliwo eby'emabega oyinza okukalubirirwa okutambula obulungi mu maaso. Bannayuganda naddala ffe abaaliwo, abaalaba ku bikolobero, abaalaba ku mivuyo, abaalaba ku bantu nga batunda basimba sukaali layini za sukaali, nga mu ggwanga muno mulimu ne minisita wa supplies, nga minisita yagaba ne bbiya ne soda. Tuteekwa okukuza olunaku lw'abazira abagenda okutulwanirira tutuuke ku ddembe lye tuliko.